nga ebintu bino tebinnatuuka mu lwatu Kyagulanyi kukola kye yakola. Mayiga agenda okugulawo ennyumba Buddukiro e Masaka. Naye nga Mpuuga amaze omubuulira ebiri munda nga mwe temunnamanya na kigenda mu maaso. Mayiga bwe yatuuka e Masaka yasooka kuwalabula Namayanja n'akola statement egamba ekibuga kibeera kiti eky'e Masaka nga kiddugala bwe kiti. Awo yali alumba Namayanja meya waki w'ekibuga ky'e Masaka kuba ye yali mu bino. Ye yali muki mu bino. Mpuuga amaze omuloopera ono yerowooza munene nnyo. Mpuuga yali amaze okukimanyako oba okukitegeera nti essaawa yonna agenda kukwatibwa ku nkonda. Okusookera ddala kyali kifo kya leader of opposition. N'okutandika yali ndowooza avuddewo Mayiga w'ayogerera. Ndowooza n'ekkunga we yali. Naye va ku kkunga. Naye ne kukuva ku wa leader of opposition. Yes. Era amawulire gaali gatambula. Nga intero zaffe zigakola ki? Busese buzigatuwa. Ng'efuna fayiro. Okay, ne mutegeera nti. Kiki ekiriyo waliwo akabinja akategese kaagala okukuba Kyagulanyi baleete gundi baleete gundi. Era ne baleeta ne ku linnya lya Mayiga okubanga agenda kukulembera guruupu. UgandaEyenkya. N'abakola ezo puroguramu abali ku lusegere lwa Kabaka nsobola obbakulaga nti oyo n'oyo. Abakola enteeka ezo ddiiru ababadde bazitambuza. Eno yali ddiiru. Kibala mwalina ssente ze yasasula. Nkugambye ddiiru abazitambuza. Nti oyagala kusisinkana ku beene. Njagala okusisinkana ku beene kati naye tugenda kukola bwe tutyo ojja musisinkana ku beach. Tugenda mu briefinga. Kati njagala Mayiga. Gwe Mayiga amanyi nti ndo Kabaka kitaffe. Kwata Kyagulanyi mutabani wa Kabaka. Naawe yeeyita mutabani wa Kabaka omukulu okolewo ka programu Kyagulanyi ne Kabaka basisinkane ku beach. UgandaEyenkya. Kyagulanyi batandika omulwanyisa ng'agenda nakwesimbawo ekyaddondo. Ng'era Katikkiro y'omu ku bo. Yes. Naye ng'owaayiriza nnyo Katikkiro yakukola ki? Baleeta programu. Kati gwe katwogere eri mu kamera aba UgandaEyenkya. Omukugu okuva e Kumasi. Bo be bajja okubuulira. Kana akasajja kalimba. Omukugu okuva e Kumasi atukubira tooki mu byalaba. Kyagulanyi yeesimbawo mu 2017. Bwe guli. Ne wajjawo crisis ku ttaka ly'e Busaabala. Naye ng'etagetinze Kyagulanyi yeesimbyewo ekyaddondo. Avuganya muzzukulu wa Apollo Kaggwa. Yani Kantinti. Apollo Kantinti. Kyagulanyi tateekwa na kubeera ekyo. Kyagulanyi yawa ettaka ly'e Busaabala yalibba ku Kabaka, ttaka lya Kabaka yalibba, ttaka ya Kabaka yalibba. Egundi nebeera nnene nnyo. Kyagulanyi Katonda n'amuyamba buki? N'ayita mu muyaga ogwo n'afuuka MP. UgandaEyenkya. Obuwabuzi bwa Katikkiro yabusudde mu kasero. Anti obuwabuzi bwa Katikkiro si mwesimbu. Okay. Katikkiro tali mu abo abantu abatuufu okuwabula. Katikkiro wa Buganda. Si lwakwa nti nomwe mu kye tukozesa kale katukikozese. Naye kyazipita Mayiga. Katikkiro. Katikkiro. Yes. Kyekitiibwa kye. Yes. Kiddemu kyo toyagala tukikole tutya. Katikkiro wa Buganda. Otyo. Yawabudde. Kyazipita Mayiga. Katikkiro wa Buganda. Si mwesimbu.
era tasaanidde kuba mwabo abasobola newankubadde nga nupu erimu obutakkaanya nga abatakkiriziganya bonna Baganda. Singa tubadde tunoonya babatabaganya, Katikkiro tasaanidde kutuula mu lukiiko lwabwe. UgandaEyenkya. Mayiga alina interest mu kiwayi ekimu ekirwanira mu nupu. Oh. Yes. Alina waagwa. Era olumu ku lutalo lwa nupu abalu pikamu omuliro omu kubo ye Kyazipita Mayiga. Abaseesaamu enku omu kubo benakugamba abali mu invisible hand ye Kyazipita Mayiga. Olutalo lwa Kyagulanyi Sentamu Robert ne Mathias Mpuuga Nsamba lulanze. BobiWine agobye Mathias Mpuuga ku bw'okumumyuka nga president wa NUP mu Buganda. Alemereddwa oba agaanye okukkiriziganya ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okubeera nga bakwata ensonga kisajja kikulu bawuliziganye era boogereziganye baleme kulwanagana saako n'okwegumiikiriza. Ebyo yagambye nedda ssebo bwe bibeera nga birimu obulyake n'okukola kutya. Omukulu tulina okukwasisa empisa obwerufu era n'obulambulukufu bulina okubeera nga bubukala mu kibiina. Tubaaniriza nnyo nate mu puroguramu ey'olwaleero. Yenze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala. Mwebale kugobera no subscribinga okwagala ebyo bye tubateera ku mukutu guno. Saako n'okugabana obubaka eri abo be musuubira nti bagwanidde okubeera nga babufuna. Era mwebale n'okutuwabula ne comments ku mikutu egitali gimu egya social media UgandaEyenkya weeri nga ku TikTok, Twitter, Instagram ne ku Facebook sako ne YouTube. Bannange tubeebaliza ddala. Abali mu Australia leero kantandike nammwe waliwo omukulu yazze ku video yasembyeyo ng'agamba ffe abali mu Australia ssebo watwerabira. Abali mu Australia mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno. Abali e Japan, abali e China, abali e Sweden, abali e Canada, abali mu America, abali mu Bungereza, abali mu kyombo kya Buwalabu, nsaako ndammwe abali e Belgium, Netherlands, abali e Brazil ne bannayuganda mwenna abali mu nsi zitali zimu nga mutegeera olulimi Oluganda. Twongera okubalamusaako era ne tubaagaliza okugobera program saako n'okubeera nga muweereza obubaka eri abo abagwanidde okubeera nga babufuna. Nyongera okubajjukiza nti gwayagala okukwatagana naffe mu nsonga yonna okulaba nga tuyimirizaawo omukutu guno saako n'okwongera mu maaso okutambuza obubaka. It takes a cost era obudde ekikulu tubulina naye olumu logistics oba ebya ensimbi bye binzo tukaluubiriza okulaba nga tubatuusaako programu ezo timely oba mu budde obwennyini. So ng'oyagala okusomesebwa okuyigizibwa n'okumanya ku bintu ebitali bimu kuba omukutu gwe tukyaza abantu abatali bamu ab'enkizo ate era aboogera ensonga ze tusuubira nti zirina okutambulizaako UgandaEyenkya. Bingi bye tuba twetaaga, so emirimu egisinga gyetaaga obuvujjirizi bwammwe ate tujja kugamba nti tugende tuusabe bantu balala okusinga oba okwawukana ku mmwe abaconsuminga content ono. Yadde nga mu ggwanga Uganda ndowooza okuconsuminga oba okusupportinga oba okuwagira amawulire ekika kino good journalism nkibeera kiyinza okubeera nga kikyali wansi nnyo ddala. Omuntu asalawo n'agula olupapula olujjuddemu obulimba obuseegu naki naye nga ku mikutu gino bwe giti egireeta information egenda okubeera nga ekuyigiriza okugenda ebuziba okusengejja n'okusunsula obwongo bwo bwe birina okutwala
batono nnyo abakikola n'ekigwanidde banna okuwagira emirimu gino olw'ensonga nti programu zino mulimu bingi ebyafaayo bye tulina okuyiga, ebyokusomesa, ebyokuyigiriza, ebyokuwabula. So kikulu nnyo n'abantu bano abasinga bendeeta okubanoonya n'okukola kutya okubeera nabo wetuba twetaaga okubeera nga tutambuza ku ebyo bye twagala okusomesa ku miramu egitali gimu, twetaaga obuvujjirizi bwammwe era sapooti yammwe. Ojja kuyita ku namba z'essimu eyo zennyini bwe tubeera nga tuli ku mulamwa gwe gumu. Ndi ne mukadde wange mu birungi kimuzukulu wa Gabunga, era tugenda kwongera okukuba tooki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, naye tutandikire olwaleero nate oba twongere ejjo we twakomekereza oba we twakomye okuba tooki mu bigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda ne Buganda okutwaliza awamu. Mukadde we Katikkiro-Nkooye omukisa namusize kuba tulaba ate oluvannyuma tugende mu maaso. Sebo neyanziza moderator. Yes, sebo. Ntwala omukisa guno okulamusa kubalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya n'abagoberezi mwenna ne amaanyi ge muteekamu nga muweereza obubaka n'okugoberera ebyo bye tuba twogedde. Mbeebaliza ddala mukola omulimu gwa ttendo. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'ekisa kye n'okwagala, n'atuwa obukuumi bwe, n'atuwa obulamu obulungi. Ate era musaba Mukama Katonda ateeka ebigambo ebirungi ku lulimi lwange nsobole okwogera ebyo byennyini byawulira nga bye bisaanidde okugasa abantu be. N'olwekyo njongera okumwebaza Mukama Katonda yatufuula abakozi awamu naye mu mulembe guno. Weewaawo ye mukadde wange mu birungi ki mutunulizi wa nsonga era ajja ku mukutu guno ebiseera ebitali bimu n'ajja okutuwa endowooza ze ku ebyo byasuubirwa byalaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Musajja munnabyafaayo ate era agoberera ebyobufuzi nga bwe bitambula. Mukadde we tugende butereevu ku nsonga eya ekibiina ki National Unity Platform n'okugugula noba okusika omuguwa okukyagenda mu maaso wakati wa Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga. Tugende butereevu ddaaki Kyagulanyi ssentamu yeevuddemu n'afuumuula Mathias Mpuuga ku kya okumumyuka ku bwa pulezidenti w'ekibiina mu Buganda. Ekikolwa kino yakoze kituufu yadde nga Katikkiro yabadde abasabye batuule bateeseganye ebintu babigonjoole engeri ya kisajja kikulu baleme okulumaŋŋana ssaako n'okugumiikirizigana. Tutandike n'ekikolwa ekya Kyagulanyi kye yakoze okufuumuula Mpuuga. Mpozi nga sinatuuka ku kibuuzo ky'onsabye, njagala okusaba abannaffe abagoberezi baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya, abawuliriza ne bakomenteeta baffe babeere bakkakkamu nga bawuliriza ebigambo ebiba bizze ku mukutu guno. Ku lwange njagala okutwala omukisa guno nebaze mukadde wange Pastor Solomon Male message gye yawadde mu gundi ye ndowooza ekyasembyeyo yabadde message nnungi era ndowooza kyensabye nti mu bukkakkamu bwe tunaaba bakumanya ngeri ya kugonjoolamu kizibu kyaffe Uganda kyerina tuteekeddwa okukkiriza nti tuteekwa okukulemberwa. Tusooke tukkirize nti tulina okukulemberwa. Yes. Okulemberwa oba okufugibwa. Okulemberwa. Kakati okufugibwa kuba kwabo abalina ebintu biba obuyinza amaanyi n'ebirala ebigenderako. Yes. Naye ate okukulemberwa ye muntu abagamba nti atugenda kuyita mu kkubo lino ndimanyi. Kakati omukulu Solomon Male Pastor byagezaako okunnyonnyola biri wala n'abantu baffe. Manyi obuzibu bwe tubadde nabwo nti
era ensi bwe ziba zigenda okugwa naddala ezirina okunyigirizibwa n'okufugibwa obuddu tebakkiriza bantu kubeera na kusomesebwa na kuyigirizibwa. Yes. Era abantu abo babateeka mu mbeera ya kugoberera bintu biri bya ssaawa eyo ate ne babakyusa ne babaza ku kino ne babakyusa ne babaza ku kino ne babakyusa ne babaza ku kino. Kino njagala kukibawa nga sinajja ku mukutu gwa Uganda Eyenkya nakigamba nga abantu mu butambi obwo bwe nakola nga akamu ke walabako ogamba endowooza omwami ono nsobola okwogera naye nimbagamba Uganda etuuse mu kiseera Zaire kyeyalimu ng'efugibwa mu Butu. Zaire mu kiseera kya mu Butu bagenda nnyo mu kukuba endongo. Mu Butu ye n'afuga ng'Abazaire bali mu kuzina ndombolo ya solo ne bazina amazina ago. Eggwanga lyonna ne lisaanawo. Yes. Kati nendaba gurupu z'abayimbi ezaameruka enkya n'eggulo nendaba akabenje Uganda ke yali eyingiddemu. Kakati abo be baazimba abantu baffe olwaleero betuli naki betuli nabo. Ekirala kyenjagala okugatta ku bigambo bya Solomon Male biri mu Bayibuli. Katonda yagamba nti bw'olaba akabenje nga kagenda kujja mu kibuga gwakalabye n'otolabula bantu abo abali mu kibuga omusango guli kubeerako. Ne bw'olibalabula omusango gwe toliba naki gwe toliba nagwo ne bwe bali babafuniddemu mu kibuga obuzibu. Kati njuki ne Solomon Male kibagezaako okukola babuulira abantu abali mu kibuga nti ekibuga kigenda kubeeramu akabi. Abasobola mutegeere. Yes. Abasobola okweteekateeka mukole ki? Mweteeketeeke. Naye bw'okeera ku makya n'olengeza Solomon Male n'omuyita byonna by'oyagadde kiri gy'oli. Era ekyo ky'oyogera oba ky'oyogera ku njuki oba ky'oyita Male tokigamba nti bw'ogamba njuki nti oli kino nti ekyo kyali. Yes. Gwakyogedde gwokiri kuba kivudde mu bwongo obwo. Mu bwongo obwo mwalivuddemu ekintu ekyomuki ekyomuwendo ekyongera okugatta ku debate ebaddewo. Kyenyinza okusaba bakadde bange abawuliriza b'omukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya tubeere bakkakkamu. So obubaka bwa Pastor Male wabututte bulungi wabulabye nga bwankizo kyayogera kikulu. Kyetaaga okuweebwa amatu. Nati afuddeyo okutunula n'alaba gye tuvudde wawe tutuuse. Yakugambye nti eruweero wagwayo akakadde k'abantu kalamba ng'abantu balinga abalwanagana. Yes. Naye abantu akakadde nga kamaze okufa abakuga nti tulwanagana ne bagundi batudde wamu ku meeza bali ku bicepere bakola ki? Yes, yakyogedde buli eyali agira ali naye akoze naye. Yes. Batudde ku meeza balya. Yes. Oloffe tusigadde abaana b'abantu abaali abalwanyi n'abalala bawoza tubanja abeeruweero tubanja. Ne teri mwana wa UPC wa Dr. Milton Obote abanja. Oba basirise busirisi. Mukyala w'Okena minisita. Akena MP. Mwana w'Obote. Yes. Kati omwana w'Obote yafunako obuzibu mu lutalo lw'eruweero. Ozi mutabani wa Amini Gwenda abandowooza. N'abamaini abamu bali mu gavumenti. Yes. Okay. Nolwekyo Pastor Male bw'akugamba naddala mu abaana ba Buganda bazzukulu ba Nambi n'ekintu muteekeddwa okuwuliriza akatono akaloboozi ako akavuddeyo ak'abannabbi bammwe. Ndowooza tujja kukolayo special program. Waliyo bannabbi Ezeekeri. Munoonye ekitabo kya Ezeekeri mu Bayibuli mukisome. Nabbi Katonda yazindika nabbi Ezeekeri mu bantu abalinga Abaganda olwaleero bwe muli. Muleme kulowooza nti muli ba kitalo nnyo temubuulirwa.
Ndoza tujja kukolayo special program asawo ekizibu kyaba na Uganda bannaffe nga njuki atudde wamu ne Pastor Male ndowooza tujja funayo akadde what is our problem Yes. because ndaba olumu engeri gye tutwalamu ebintu n'omulala gwesoogeddeko Pulogundi Waswalule yes okiraba era ndowooza nja kusaba ogwe moderator ugambe management mugaziye ku kintu kino nga musobola okuleeta Pastor Male mu birungi ki Pulogundi Waswalule ne mufuna we mubatuuza ne tukola gundi debate eyo abantu bano baleme kulowooza ati abantu bano abazze wano bazze lwa gundi lwa kuzanyazanya yes yeah true okiraba bantu baffe bakyalina emotions n'ekyo tudde ku mulamwa bakyalina bingi nnyo ndoza tujja kukola program enda tugende ku mulamwa ogw'olwaleero Kyagulanyi kye yakoze okufuumuula Mpuuga ku kifo ky'obwa deputy president mu Buganda tutandikirawo ekikolwa ekyo ekyogerako kitugende nga tulambulula mpola mpola ndowooza kiva mu bye mbadde ntandikiddeko okwogera bwe mbadde njogerako Pastor Male n'abantu abalala nti naddala wano abantu abali wano aboogera olulimi Oluganda bayinza okulemwa okumanya ebizibu byabwe kuba bagamba akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige kakati Abaganda ba wano bo balowooza nti enzige bwe ziba zigenda n'amayanzi gateekwa nago okwekaka bagabuukire wamu naki nazo naye enzige zo zigenda wala ate amayanzi Katonda yagawa amaanyi matono gatambula distance nki ntono nolwekyo bajjajjaffe we baatunuulira ekyo kye baba baga nti akajja obunaku kakola ki keemanya ejjanzi teribuuka na nzige mu Abaganda abatalina bakulembeze abatalina balyoyi ba myoyo muteekeddwa okutta ku bigere mu mbeera eno ey'omuyaga guno ogukunta era ffe abalunnyanja naddala ffe ab'emmamba amayengo bwe gajja amangi ku nnyanja ffe emmamba zirina ge tuyita amabya byebifo emmamba mwe ziwummulira naddala omuyaga amayengo nga maki nga mangi kati zigenda bwe gatandika zikka wansi ne zigenda mu mabya gaazo amayengo ne gakola ki ne gateeka n'engege bwe zikola n'ebyennyanja ebiki kyova olaba nti amayengo tegazireeta ne gaziyiwa ku lukalu era ebimu ku byennyanja ebyo ebigenda n'amazzi ago byonna bijja ku mazzi gano agabaga amaswa ng'enkuba yakatonnya ne gayita mu migga nga gagenda mu nnyanja ezo ze bayita emmale amazzi bwe gajja nga ganjadde olw'obungi bw'enkuba gatuuka ne gakalira kati emmale eziba zazze okulya ebintu ebizze n'amazzi ago amasu amazzi gazirekayo ku lukalu bwe gazirekayo abantu ne bajja ne bazisanga mu gundi mu bisenyi ng'amazzi gazirese ziri awo zitaayaaya ne bakwata oba ne bakuba kibayita okuba emmome kati Abaganda tuleme kubeeranga mmome ng'amazzi lwe gajja twagala okudduka tuli obukere tuli obuwuka Kyagulanyi kye yakoze kituufu tuddeyo tubeerenga ebyennyanja ebitegeevu ebimanyi omuwendo gwabyo ebyeteekerateekera Mwami Njuki Kyagulanyi kye yakoze kyabadde kigwande kyabadde kituufu mu kaseera kano Kyagulanyi ndowooza kantitaputebwe nti otuuka ekiseera n'ogamba nti bw'eba nga noopu efaanana bweti nga kati kye tulaba
singa Nuupu yali ekutte gavumenti mu 2020 kulonda kwali 2021 singa kye kiriwo singa obulyake tebuliiwo kuba singa Nuupu yali ekutte gavumenti singa kye kiriwo bintu byandibadde byanjawo bitya obulyake muliriza obwesimbu bw'abantu oba bagamba nti civilization oba obugunjufu butandikira waka obwesigwa butandikira waki waka nga maama akuleseewo taata akuleseewo nolwekyo ogenda okweyongera eno mu masomero mu kukolagana n'abantu ng'abantu balaba obuki mwana mugimu ava ku ngozi ng'obugunjufu bwo bukola ki era singa olwaleero Nuupu yeri mu gavumenti ekyali baddemu kulwanagana kyoga tewandibaddewo kukkaanya kuba abaagenda mu Nuupu bagendamu lwa kusala nkwe nga si bantu baki so teri mu Nuupu ate muntu mwerufu oba mwesimbu ku kyali buli omu alina kaadi ye mu kifuba bazanyi b'amatatu buli omu alina kaadi ye mu kifuba ate buli omu kaadi gy'alina eyazibawa yabawa kaadi zikola ki zifaanagana naye ono agamba ekisanvu nze nkirina kati tuzanye ne bazanya naye ngeno ekisanvu akikoze eki noono ekisanvu naye akikwese ne buli omu alowooza ajja kikuba munne kati kyekizibu kyabwe naye nze katudde no gambye nti Kyagulanyi kiyakoze Kyagulanyi kiyakoze kituufu yes kyekyadde kigwande mu kaseera yes mundaba ennyangu Kyagulanyi ye president wa Nuupu ye fountain of honor waki wa Nuupu tugiyite state akulembera state ya Nuupu yani ye Kyagulanyi abasigadde mwenna muteekwa okuhonalinga Robert Kyagulanyi Sentamu oba oli muyivu oba oli ki oteekwa okwonalinga Robert Kyagulanyi Sentamu so kibakakatako bonna ye si bino ebaga nti oyo omwana tumusomesa biki kwa Mathias Mpuga byayogera ku press conference egwe bwobanga ebyo bye wali oyagala nga tonnaba kutubuulira sina kutubuulira muteekwa okuva munda mu nnyumba ya Nuupu enkulu nga Kyagulanyi talina kamogo konna nga Kyagulanyi agenda kwogera ebintu eby'amagezi eri ensi kuba ye mukulembeze waki w'ekibiina wammwe kati omuntu yenna ayogera ekyawukana ne Kyagulanyi okwo tekuba kumusinza okusinza kirala tuddeyo ku Bayibuli Katonda bw'amala okuwa Sulumani obwakabaka namugamba nti nsaba kyoyagala Sulumani n'agamba Mukama Katonda ayi Mukama Katonda nsaba ompa amagezi namugamba ekyo kyokka kyoyagala namugamba Mukama Katonda nsaba ompa amagezi namugamba toyagalayo kirala namugamba nsaba ompa amagezi aganaafuga abantu bano bompadde Abayisirayiri abangi bwe bati mu Isirayiri mulimu abantu abagagga bangi mulimu abantu abagezi bangi naye olonze omuddu wo Sulumani mbakole ki mbakulembere okitegeera
Sulumani oba mutototo oba mutono oba muki Katonda gwalonze okuba omuki yes omukulembeze waabwe nga abagagga bateekeddwa okujja emabega wa Sulumani obugagga bwabwe okuba emirembe nga abagezi bateekeddwa okujja emabega wa Sulumani obugezi bwabwe okuba nga bulina omugaso. Kakati omuntu yenna agamba nti ayambadde akakofiira ka people power akutte flaga ye gundi umbrella akutte kadi ya nuupu n'agenda mu kintu kyonna okukiikirira nuupu ateekwa okuba anda Kyagulanyi Ssentamu. Alina okukkiriza nti ali wansi we. Yes. Si waggulu. Abakulu bano era oyo ajja nga awanika amagulu ajja yasamanga eŋŋaŋa tateekeddwa na kuweebwa chansi. Abakulu bagamba Mathias Mpuuga Baseggona Muwanga Kivumbi baani nti n'ababaka abamu be twawulidde nga baga nti omukulu akkirize awabulwe nti naye olumu akola ensobi. Anti abo aboogera tebali nga Njuki. Njuki ye ali mu nsi ndala. Okay. Si wa nuupu. Ye mutunuulizi wa nsonga. Ayinza kuba musajja ali Ghana ku Masi. Yeah. N'akuba ttooki mu Uganda. Mu kibiina kyaki? Kya nuupu. Njuki tekimugaana kwogera byalaba. Kuba ye si memba wa nuupu. Ye tekimukakatako kubeera muwulize eriki? Yes. Eri nuupu. Yes. Naye nkugambye kwobe ne kaadi ya nuupu nti ndi memba waki? Wa nuupu. Omukulembeze wamwe yani? Ye Kyagulanyi. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kino kyakoze kyadde kigwandogo. Era ng'omukulembeze kyateekwa okukola. Okay. So etegeeza yayolesezza embala y'omukulembeze. Skills z'omukulembeze. Yes. Kwate oli tewali ateekeddwa kwewaggula. Okay. Tewali ateekeddwa kola ki? Kwewaggula. Ekyo nzikanya naawe ekibiina amazima nsuubira mu Uganda oba mu nsi okujjako ng'oli adduseemu. Yateri asinga kibiina maanyi. Oli nga adduseemu. Kalize gye makugamba nti bwe ntunuulira ebibiina bya Uganda binnema okukola ki? Okay. Okutegeera. Mpuuga agamba ayagala kuzza mpisa mu kibiina. Alina moral authority ze empisa mu kibiina Mpuuga. Mpuuga talina moral authority. Okay. Bw'aba ayagala okubeera ne moral authority asome Sulumani ki? Sulumani Kisiyole. Egambe eti. Akugambye mpa amagezi. Nsobole okufuga abantu bano bonkwasiza abagezi. Abagagga ab'amaanyi babeere wansi wa bukulembeze bwa Kabaka Sulumani. Ne Katonda n'amugamba nkuwadde ne by'otonsabye mbikuwadde. Ogenda kuba kabaka agenda okwogerwako ab'emirembe egirijja ate tewali agenda kwenkana mu abo abagenda okuddirira ggwe ne mu baakusooka. Ge maanyi Katonda ge yawa kabakani. Kiki ekyalemye Empuuga okutegeera mu scenario eno? Ekyalemye Mpuuga tamanyi. Tamanyi nti memba waki? Wa kibiina. Ate nuupu eriko abaki? Abakulembeze. Ekyo yasoose okulema okutegeera. Kuba singa abadde akitegeera oba Mpuuga mugezi oba profesa oba mumanyi nnyo tasobola abadde mumyuka waki?
mumyuka wa president wa kibiina wa kibiina yes kitegeeza mu ba top 5 b'ekibiina kya Nuupu Mpuuga akola ki abeeramu mwali ne bw'abanga mujjega okutuuka ku ddaala lye mulabirako nti oyinza okuŋŋamba nti vice president w'ekibiina sisobola kulaba president nga tutudde kuka breakfast ne mugamba kyenjagala okukola ki so kino walabye nga ayinamu obulimba bwayolesa sina bulimba tamanyi omanyi ebyo bw'obigamba abantu bino ebintu by'ombuuza bwembyogera abawagizi baabwe banyiigira kale akakasajja kasobola kati okwogera ku muntu waffe nze mbagambye nze ndi kasajja keggana ebintu obyogera nga bw'obiraba nze ndi eyo saagala munteeke mugundi mwezi ogundi zamwe eza Uganda simanya NRM simanya DP lekati wavumya omugundi wa DP so Mpuuga yaleme ekyamulemye okukola kutegeera na kumanya akaseera bantu we bakola era n'ekifo kyabaddemu mubaddemu muntu mukyamu so kitwadde abambadde bagamba oba kyebwa ekiraga nti muyivu na biki omulundi guno yagudde bwe baba bakuwadde bigezo oba omaze okukola ki anadde engulu Mpuuga ayinza obutadda yagenze yamaze obusiru bwe n'abufuka ku mmeeza basajja badde bagambibwa okubeera abagezi mu byobufuzi aba groomingiddwa aba trainingiddwa kati omanyi bagamba nti omulamuzi asinga obulungi n'okusala amazima bwe budde nayogerako naawe nga bakalonda Mpuuga kubwa leader of opposition nojjukira ebigambo bye twakola ki ani alonze Mpuuga Okyagulanyi alonze Mpuuga siwe nakubuuza zijjukira wabikubamu ebituli n'okiwakanya ng'olabira ddala eriyo ekitategeera era baali abawagizi ba Nuupu mu kiseera ekyo nga tebasobola kutegeera njuki era sisuubira nti bangi baba bajjukira bino balowooza nti kati njuki bw'ayogera bagenze eyo ne basanga akasajja ne bakayoolayoola eyo ne bakaleeta okiwulira gundi yatuuse butuusi kiseera n'ayolesa obujega obutamanya n'abufuka ku ki ekibola ebigambo byayogedde Mpuuga abamu bagamba yakwesezza amalala va ku malala gwe kiki kyewalabye naye omuntu atamanyi yayolesezza obutamanya bw'obeera omukulembeze biki byokola bwe muba nga muli mu kintu ekifaanana bwe kiti nti kya bukulembeze abakulembeze bakola ki nga tebannajja mu bantu ogenze ku radio CBS oyogedde ogenze oyise press conference oyogedde ngenda mu Nuupu kugiri forminga aziho ng'omwe yatandika ekibiina agamba yatandika ekibiina ati obadde vice president si mwaka gumu oli second command tuki yes to the president second in command kati ate bino obigamba ffe ebyo kye bitegeeza nti eri wakulemye munda oyagala tukole ki so tukuyambe bino nabyayogerako ebyokuzza empisa mu kibiina tabisobola anoonya byekwatako ne oyabadde wakati mu nnyanja nze nakugamba nti eryato bwe ligwa mu nnyanja oteekwa okuba omwegendereza
ng'okwata ku bintu bw'obbulukuka bw'oti by'osanze waggulu ku mazzi. Oyinza okukwata ku goonya, oyinza okukwata ku musota oba ku nvubu oba ku kikoola n'oddamu era n'okola ki? Kati Mpuuga bye yabaddeko akwata ebikoola, omukulu ali mukwata ku ebisubi. Ye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebbanga ly'omugoberedde n'ebyafaayo bye empisa z'agamba okuzza mu kibiina azirina. Ye yasoose okubeera omugoomu. Yagoma dda. Anti bw'obeera mawale si kinene ekitono kyeki tosobola ekigambo mawale nga nkugambye omukulembeze w'ekibiina yabeera fountain obuki mu kiki mu kibiina. Kati ekyo Mpuuga bw'aba takimanyi bwe muyita mawale kuba ebirala byenyinza okukozesa biyinza okuba ebizito tumukomyawo. Nolwekyo ebintu bino empisa zaagala okuzza mu kibiina tazirina. Ye yatazirina. Kati atalina mpisa tasobola kuzza mpisa mu kibiina. Okuvvoola kabaka, okuvvoola Katikkiro, okuyisa obugayi mu Uganda. Nga totunagenda ku bya kabaka, okuvvoola pulezidenti we. Naye azza avvoola pulezidenti we. Namulabye eyo mu nnyimbe, namulabye eyo mu nguudo, namulabye ku leediyo. Okuvvoola. Era bw'obeera mu gavumenti zaffe ffe, mu gavumenti zaffe, gwe Mpuuga gwe ng'oli eri ekomasi. Mukadde wange omukulu agamba nti abaana bano abanuupu ababa ne data nakiba foot soldier abavayo okuvvoola obwakabaka Katikkiro naani ajja kulwanagana nabo mu kibiina naye nga bazzeemu empisa. Ekibiina kyabadde mu kibiina abadde ki? Abadde amyuka president. Yes. Ekibiina kizimba abaana abavoola abavuma abakola ki abawemula nga abaani ababazimba baani abali ku luti nga bafutu sodia. So ne bw'abanga Mpuuga si omu ku baatandika ekibiina kya Nuupu naye kyabadde nga mmemba waki w'ekibiina wa Nuupu ow'executive nga tannakola mulimu gwonna. Katonda bwe yamubuuza, Mpuuga nkulonza okubeera mu Nuupu oyagala ki? Yamusaba ki? Mpuuga yasaba ki Katonda? Saaliyo. Yamusaba ayi Mukama Katonda nsaba onnyambe oyolese obusiru bwange mu maaso g'abantu. Era Katonda kiyamukola ki? Saala wagiwulirirawa. Anti Sulemaani bwe yasaba amagezi Katonda yamuwa amawanga gonna ne gajja ne gamwebuuzaako. Sulemaani gye yasabira amagezi. Oweekitiibwa Mpuuga yasaba busiru. Era bwe yaloleseza mu maaso g'abaki bakufudde vice president wa Nuupu mu kitundu kya Buganda. Ofuuse leaders of opposition. Ekisanja kiramba ababyogera nti ne mu bibiina byonna gy'obadde nga tofuuseko leader of opposition. Tuli ku Nuupu eri tetugendayo. Oyoleseza ki abantu b'amawanga amalala b'ebibiina ebirala basobola okujja beebuuze ku Mpuuga nga bwe bajja ne beebuuza ku Kabaka Sulemaani nga lwaki awadde ekitiibwa omukazi ow'esseba awadde ekifaananyi n'okwongera ekitiibwa mu kifo kya leader of opposition. Abakazi omukazi mukyalo ow'esseba Queen ajja mu maaso ga Kabaka Sulemaani era bwe yali ajja yajja n'obuki n'obugagga. Sulemaani Katonda yamugamba nti n'obugagga bw'otonsabye mbukoze eki? Sulemaani n'agaggawala olw'amaki
olw'amagezi ge. Mulungi singa Mpuuga teyasaba busiru bwe yali badde leaders of opposition ali ku gundi evuganya yali yoleseza amagezi aba opposition bonna mu Africa nga basiiba mu Uganda. Kujja kumwebuuza Mpuuga kubawa kumaki omusajja ayimirira ku floor ya parliament nayogera ensonga ya parliament yonna esirise eri mu kukkiriza bawuliriza omusajja oli munnamawulire oli Ssekanyolya oyinza okugerageranya Mpuuga ku mukyalo ono ow'egundi leaders of opposition ow'Ekasese. Mpuuga ali waggulu nnyo. Mpuuga wamaanyi nnyo experience ye esinga ya training ya omukyalo oyo Winnie Kiiza asinga Winnie Kiiza. Mpuuga musajja w'amaanyi ow'ekitiibwa Mpuuga ssebo obuyigirize. Nze nga ndi ku maasi ndi ku TV sajja asunsu ayogera esi neewulira. Mpuuga yali mu parliament eyo okitegeera omukazi najja ne togikwatako n'akatambaala akaki akamyufu yakulembera demonstration ya togikola ki togikwatako. Ani Winnie Kiiza ani yakulembedde demonstration y'okufuluma ku ddembe ly'obuntu mu parliament? Mathias Mpuuga Nsamba yabadde muwanga Kivumbi. Yali muwanga Kivumbi nga Mpuuga yeekwese. Kati mwabali mu Uganda kumaddaala gano aga parliament wano eno ne bagenda era nayagako n'abamawulire nkugambye nali ku maasi ku TV nga ntunuulira amawulire agafa mu Uganda eyakulembera genda okole research oba cross check muwanga Kivu eyakulembera ababaka okufuluma ku by'eddembe ly'obuntu abaana ba Nuupu abasibiddwa yali Honorable Muwanga Kivumbi. Ati ekintu ekyo tekikoleddwa mulundi gumu oyogera ku mulundi ki ogwasookera ddala emirundi gibadde emirundi gisusse namu kwanzika Honorable Muhoozi Minister David wa Internal Affairs ajje mu parliament ayogere. Eyakulembera yali ani yali alekeddwa president yali alekedde ani obuyinza okubeera nzikira president za Kyagulanyi yali kaseera kutaliimu gundi bali mu parliament era ndowooza bagamba Mpuuga alina waakoze ki walazeeko n'alekerani Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi kwe kukola gundi eyo kwolesa busiru. Owuliriza abantu nga batudde bateesezza ono atandika okusala enkwe byokugamba mbeera wala naye mbikola ki ebyo be basikidde mu byobufuzi wano mu Buganda ba Dr. Paulo Kawanga Semwogerere ba Sebaana Kizito ba Damiano Lubega baani bye baalinga bakola. Omulundi ogwasooka Mathias Mpuuga ekintu yakidduka ekintu n'akirekera tudde ku mulamwa tusooke tugaziye wuliriza omukulu osanga alina obuvunaanyizibwa Semwogerere atuula ne ziritwawula waswa baga tetugenda kukkiriza Museveni kweyongeza myaka egi ena bali mu DP yaabwe basajja baki bakulu batuula bateesa ziritwawula agamba ndowooza olukiiko lwatuuka n'ekiro ne bagamba naye ani agenda okuleeta ekiteeso baga ziritwawula aleete kiki era ziritwawula yakeera mu parliament yali NRC mu kiseera ekyo ng'omutima gumuli waki nayanjula ekiki ekiteeso bakano Besigye bamama Mbabazi baani ne bakuba ebigere wansi bawangudde abaludde olukola ki ziritwawula n'akulembera
banne bakole ki bafulume. Agambye speaker okusinziira ku kigenze maaso tetusobola kubeera mu parliament eno. Agenda okutuuka ku mulyango gwa parliament okukyuka emabega ng'ali buki Zilitwawula agamba ntambule enzira emabega oba nfulumire eddala. Zilitwawula kiyakola kufulumira ddala n'agenda butereevu n'ava muki mwinaalasi. Semwogerere ne banne abatudde ne Zilitwawula ne basigala nga batudde. Ebyo bijjirawa mu kaseera kano. Anti ennyonyi enkulu era ku kyennamanyaako Semwogerere yabamuleeta mu Bulanga awatendeka abavubuka ba Youth Council, Buganda Youth Council ebyobufuzi. Byebino ebyo era abantu bakugamba tulina muzeeyi Semwogerere batamanyi Semwogerere. Nizo tutagayoko lecture oba omusomo gwa pooka wanga Semwogerere. Wano nze nalabako natuulako ne Semwogerere. Natuulako n'Abu Mayanja. Bano abasajja bawano abakulu abo. Bazanya ebyobufuzi ebyobunanfuusi. Nentuulako ne mukadde wange omugenzi Cipriano Kizito Lwanga. Gwe Mathayasi Simpuuga ye representation ye definition ya post Semwogerere. Mubeera nga muteesa yetu tukiwe. Mugenda ofuluma we. Kankweko katipu katono. Ka Medadi Lubega Segona. Medadi Lubega Segona bagenda mu kulonda awo. Okwaddi. Kuno okwa Kyagulanyi. Bili abiri mugumu. Nga Segona ye leading council. Asooka kuzanya bubadi eri mu musango gwa Kibalama. Amubuuziza ebibuuzo. Kibalama n'anywa amazzi n'amubuuza ebibuuzo. Nange tulina Segona. Segona n'ajja mu parliament oba yali mu parliament yali ayogera mu bannamawulire. Naye ate Museveni mwetegekedde. Buno obujulizi bwe tulina olwaleero nabuwanika ku mwezi. Bulijjo batujogajoga ebyamama Mbabazi bagenda ne babibba. Naye obujulizi bwe nnina ku Museveni nabuwanika ku mwezi. Mwetaaga mu ddooko. Oyo ye Medadi Lubega Segona. Batuuka mu kooti. Musango gwa election petition. Yes. Ya 221. Yes. Kone emboozi. Segona atuuka. Bamubuuza. Agamba Oweekitiibwa omulamuzi egundi yange yaggwako ey'obwalooya certificate practicing license. Practicing license yange yaggwako naye yatuula mu kintu practicing certificate PC ng'amanyi gundi gy'awozesaako emisango tekola ki naye ng'abadde eno ku siini wano akulaga. Yes, wa kitalo nnyo. Obujulizi abulina ku mwezi. Museveni amwagala mu ddooko. Bannayuganda ne bakyamuukirira. Segona awulira Segona enjogera gy'ayogera omuwulire oyo. Firimu eri yamaliriza Kibalama ng'akoze atya. Afunye vibe. Kibalama n'atuyana n'akola atya. Atuuka mu maaso ga Winyidola amugasirina gundi yawoza musango. Aleeta Lukwago. Era nga bw'obalaba Lukwago ajja atuula emabega wa Segona. Winyidola agamba waliwo omuntu gwennengeraawo. Lukwago akola bw'ati. Oweekitiibwa mulamuzi addukawo. Bwe yajja tayambadde ng'omuki? Nga looya. Kakati oyo Katemba akolebwa abantu abasiru. Era bagenda okubuulira Kyagulanyi ebigenda maaso ku Segona nga Kyagulanyi ate kwagamba omusango tugugjeyo ng'omukulembeze wa Nuupu.
ekijjisaayo omusango gw'ebyokulonda 2021 ogwawaabwa obuzannyo obwakola bano bonna baali mu buzannyo bamaliridde abantu ebiseera abaana bafudde abaana babasibye tumalize program kati bwabuukidde eddagundi CDF gwegenda onoonye gundi amawulire buli omu agamba oyo kati tugenda muhoozi oyo tugenda mulwanyisa muhoozi oyo tugenda mulwanyisa gwe staginga bulowoozesa ensi tugenda kulwanyisa muhoozi kyekizibu kyaffe era nange tufunye olusozi gambalagala Museveni aleese mutabani we Museveni bye bateekwa okukola bibalemye bakola bye batateekeddwa kukola ki naye abantu baffe ebyo tebalina babibabuulira tebabimanyi ne mutegeera abantu bano n'enkwe zaabwe. Tumalize program ya lero. Katikkiro Charles Peter Mayiga yawabudde obuwabuzi bwe wabututto ky'obugamba nti mugumiikirizigane era mwogerezeganye kitemulwana naki wayise lunaku lumu amuzano lunaku terwawezi badde bafuluma bulange nga Kyagulanyi awandiika bbaluwa egoba Mathias Mpuuga ku bwa Deputy President yanyoomye Katikkiro. Kyagulanyi yakoze ekituufu mu kiseera kyakyo. Okay. So kuno muwa credit. Nanti gwe oyagala okunsembeza mu bino ebyammwe ebye Uganda. Kyengamba omuwa credit ku kyakoze. Yazanye. Si kuzanya. Kyagulanyi nga president wa NUP alina ng'omukulembeze amanyi nti no NUP egenda wano. Obuwabuzi bwa Katikkiro yabusudde mu kasero. Anti obuwabuzi bwa Katikkiro si mwesimbu. Okay. Katikkiro tali mwaba abantu abatuufu okuwabula. Katikkiro wa Buganda. Si lwakwanti nomwe muche tukozesa kale katukikozese. Naye Charles Peter Mayiga. Katikkiro. Katikkiro. Yes. Kyekitiibwa kye. Yes. Kidde mucho yagala tukikole tutya. Katikkiro wa Buganda. Otyo. Yawabudde. Charles Peter Mayiga. Katikkiro wa Buganda. Si mwesimbu. Era tasaanidde kuba mwabo abasobola newankubadde nga NUP erimu obutakkaanya nga abatakkiriziganya bonna Baganda. Singa tubadde tunoonya babatabaganya, Katikkiro tasaanidde kutuula mu lukiiko lwabwe oba okusembera wadde ne ku lusebenju we bateeseza. Mwami Njuki. Charles Peter Mayiga. Bwe bakutuma abantu abataano balina okutabaganya ku mmeeza ey'enjawulo. Nga Mpuuga ne Kyagulanyi bayomba. Katikkiro yandibadde omukugu. Yagambye era ono mukulu waabwe. Ono mukulu waabwe. Va kukugamba. Buuza Njuki ow'Ekumasi. Ono si mukulu waabwe. Kiki kyolaba? Mayiga alina interest mu kiwayi ekimu ekirwanira mu NUP. Yes. Alina waagwa. Era olumu ku lutalo lwa NUP abalu pikamu omuliro omu kubo ye Charles Peter Mayiga. Abaseesaamu enku. Omu kubo benakugamba abali mu invisible hand ye Charles Peter Mayiga.
mweno program eyakasemba yene yajjo. Yes. Ekikwata wayogere kuba invisible hand. Yes. Yomu kubaseesaamu ekibiina kino kigwe. Ne Kyagulanyi agwe. Naye ate olwaleero ozze n'obulimba obw'enjawulo. Sisuubira nti nja kulimba nnyo. Sisuubira nti kati Kyagulanyi batandika omulwanyisa ng'agenda nakwesimbawo ekyaddondo. Ng'era Katikkiro y'omu ku bo. Yes. Naye ng'owaayiriza nnyo Katikkiro yakukola ki? Baleeta program. Kati gwe katwogere eri mu kamera aba Uganda Eyenkya. Omukugu okuva ekkumasi. Bo be bajja okubuulira. Kana akasajja kalimba. Omukugu okuva ekkumasi atukubira tooki mu byalaba. Kyagulanyi yesimbawo mu 2017. Bwe guli. Ne wajjawo crisis. Ku ttaka ly'e Busaabala. Naye ng'etagetinze Kyagulanyi yeesimbyewo ekyaddondo. Avuganya muzzukulu wa Apollo Kaggwa. Yani Kantinti. Apollo Kantinti. Kyagulanyi tateekwa na kubeera ekyo. Kyagulanyi yawa ettaka ly'e Busaabala yalibba ku Kabaka, ttaka lya Kabaka yalibba, ttaka ya Kabaka yalibba. Eguni nebeera nnene nnyo. Kyagulanyi Katonda n'amuyamba buki? N'ayita mu muyaga ogwo n'afuuka MP. Olutalo nga luli mu Nuupu. So eby'e Busaabala nabyo ani aseesaamu? Anti bakugamba bye ettaka lyani? Lya Kabaka. Kyagulanyi najja n'abagamba bannange bino twabikola bwe tuti, bino twabikola bwe buti. Kuba Enzike yali Buganda Land Board yali. Ate nga Buganda Land Board ani agikulira? Kyeteyina Ssaabasajja Kabaka alonda boodi yaayo. Kiwalabye Male, Mayega, baani be bali awo. Era n'eby'e ne Kabaka tumutwaliremu. Muleke. Oweeyo ataliwo ekkumasi. Muleke. Katumuleke. So n'eky'e Busaabala omukulu amala okujja mu Parliament olwo batandika. Apollo Kaggwa yateekwa okujja mutabani wa Apollo Kaggwa. Oyo mwana ajja ayinza okutubeerera omuzibu. Eno gurupu erina ebyayo. Era gwe nkugamba nagamba baana balala naye ndowooza naawe endowooza yali ggwe. Tutaddewo Lochembe egenda okuwoza abavoola Kabaka ne nkugamba eyo Lochembe kyegenda okukola lwaki ekugamba bino olwaleero egenda kubba ssente z'abantu abagenda okwesimbawo. Ngolowooza njuki bannange awaayiriza, njuki bannange awaayiriza. Ne kugamba ekitongole kya Busesebbu ku lipooti ze kireeta ku mwezi omugugu bwe guti. Tubikula bubikuzi tuti. Ogenda okulaloga esajja eddene nga baasi bwe riti ligudumadde lyagala okubba noga omukugu okuva ekkumasi nze nalabye Katikkiro ng'atabaganya enjuyi zo. Kugambye tasobola na kusemberera kizimbe wadde mu lujja lwakyo nga batudde batabaganya abanuupu. Oyagala kungamba Katikkiro talina moral authority? Talina. Kati kankuzeeyo nga ebintu bino tebinnatuuka mu lwatu. Kyagulanyi kukola kye yakola. Mayega agenda okugulawo ennyumba Buddukiro. E Masaka. Naye nga Mpuuga amaze omubuulira ebiri munda. Nga mwe temunnamanya na kigenda mu maaso. Mayega bwe yatuuka e Masaka yasooka kuwalabula Namayanja. N'akola statement egamba ekibuga kibeera kiti eky'e Masaka nga kiddugala bwe kiti. Awo yali alumba Namayanja meeya waki?
w'ekibuga ky'e Masaka. W'ekibuga ky'e Masaka kuba ye yali mu bino. Ye yali muki? Mu bino. Mpuuga amaze omuloopera. Ono yerowooza munene nnyo. Mpuuga yali amaze okukimanyako oba okukitegeera nti essaawa yonna agenda kukwatibwa ku nkoona. Okusookera ddala kyali kifo kya leader of opposition. N'okutandika yali ndowooza avuddewo Mayiga w'ayogerera. Ndowooza n'ekkunga we yali. Naye va ku kkunga. Naye ne kukuva ku wa leader of opposition. Yes. Era amawulire gaali gatambula. Nga intero zaffe zigakola ki? Busesebu zigatuwa. Ng'efuna fayiro. Okay, ne mutegeera nti. Kiki ekiriyo waliwo akabinja akategese kaagala okukuba Kyagulanyi baleete gundi baleete gundi. Era ne baleeta ne ku linnya lya Mayiga okubanga agenda kukulembera guruupu. Gye baagala okukola ki? Okuzimba. So bino byonna bye tulaba amalala okweremeza eryanyi naki eriri emabega wa Mpuuga. The invisible hands egiriyo. Kuba kuliko NRM emuwolereza. Nitanita among speaker wa parliament Katikkiro Charles Peter Mayiga kuba bwe yali Masaka naganti. Bo balowooza nti banene nnyo bwe baba baggyeyo eddoboozi lyabwe abantu bagenda kubatya. Kyagala okungamba Kyagulanyi omuntu omu yekka asobola okuwangula akabinja kano k'oyogerako. Kyagulanyi ayinza okuba naye alina bagundi be abalala abali invisible. Yakawangudde dda akabinja kano. Abamuwa amaki? Amagezi n'abamugayidinga. Mwami Njuki akabinja yakawangudde dda. Sinnamanya. Okay. Tebaali busesebu tenampa lipooti. Omukulu agamba bakulu bagumiri tali nkugambye talina moral authority eyogera kigambo kyonna. Ate bw'ogamba nti Mpuuga aweesezza obwa leader of opposition ekiki? Ekitiibwa. Asaanira kubeera pulezidenti waki? Wa Nuupu. Era n'ogeraageranya abakulembeze ku baani? Bana badikuula. Message eyo yali etegeeza ki? Abaana be bakubira enki? Engalo. Gwe Mayiga ng'omaze okutegeera nti mu Nuupu waliyo olutalo lwa Mpuuga ne Kyagulanyi. Ebyo osobola byogera? Ne buwulikikanga obulimba obugamba nti Katikkiro asobola okwetaba mu ntalo. Nkugambye yatuuka e Masaka n'alumba Namayanja openly. Mawulire twagala. N'agenda mu lukiiko ku mukolo. Naga kati nga kkojjange ono Masayasi Mpuuga aweesezza obwa leader of opposition ekitiibwa. Oyo ye mukulembeze asaana. Era oyo omukulembeze bw'avaayo abantu bamuwa watuula. Nina n'abantu abaŋŋamba Katikkiro abantu tebatulabawo. Kati abantu tebasobola kulabawo nga obukulembeze tobuweesezza kiki? Kitiibwa. Awaanaani Mpuuga amaze okuvuma Namayanja bw'atayonja kiki? Kibuga. Kati amawulire gabuleekinga nti Kyagulanyi awadde Namayanja awagira kkunga e Masaka. Mpuuga agamba kkunga mukoze eki? Muyimiriza. Kati nekiro we kijjira ekyokukozesa obubi w'ofiisi ye. Otuwulira? Yes. Kati ebyo bitegeeza ki? Katikkiro intero ye yamuwaaki nga awaana Mpuuga yali emaze omubuulira ebyo byali byatandise eggulo. Nze nkugambye mbirina okuva nga batonzeewo akabiina ka G20. Mu parliament nga bakayingira parliament. Yes. Mbirina. Kamuze G20 bitoni kamuze G20 ekigendererwa kyali kyekikusike. Ekigendererwa tugenda kuzimba president omuki?
kati we bakugambira kakati tulina omuntu atategeera tulina abantu bafuutu soldier batuvuma nga bo babagamba tuli mu struggle era ve katugende mu parliament tunoonye sente ziyamba ki struggle bafuutu soldier mukole miki kati tosobola kunga nti fuutu soldier akusabya amazzi togenda gamuwa wabula ogamba simanya akuhumiliatinga nga te sente ozirina miliyoni 10 zibeera mu buutu ya motoka lwaki tokwatako emitwalo 10 n'ogiwa bafuutu soldier ne banywa amazzi lwaki obavuma obusiru kale tukkirize bafuutu soldier basiru naye ate omulimu gwe bakola yes kwa kyoli be bakikufudde be bayiyewo omubiri gwabwe abamu bafudde abamu bali luzira abamu bali mu kooti maaso abamu bali kitalya abazadde abamu babonaabona tebakyakola ki tebakyebaka awo nzikanya naawe 10 ku 10 gundi ono omwana w'emukono yaani oyo looyeera omulala alina oyo yayogeranga kanata bamuwamba awo nzikanya naawe abakulu ba MP bani abo abeeyita abasajja ab'amaanyi naki naye abaana lwaki gundi ono kazibwe oweka wempe yes kyemugamba temufuna wadde 10 awo nzikanya naawe obutalumirirwa okwefaako bokka ate mubagambe tetuli mu bya struggle mubabuulirirewo ffe twajja beeyambisa okweyambisa kwakola ki kwaggwa bafuutu soldier bangi abalemeddwa omusomesa bwe muba mwagala abo abaana mubasasulenga mu mutwalo nga mubatwala bwe mwawukane nina bafuutu soldier bemmanya balemeddwa okusomesa abaana mwawukane nga bakigwo bwe mumala okutulonda ne tugenda mu parliament temuddamu kutwefasa bafuutu soldier bakikole ki bakimanye kati kyenkugamba nti Katikkiro wa Buganda talina morosolite etabaganya balwanagana ng'alinamu interest already alina oludda gyagwa yes era yalupika yalwadvisinga n'ebyo bye lukola ki yagambye Mengo tebaagalayo byabufuzi baaniriza ekibiina kyonna anti nkugambye nti Mayiga si mwesimbu Mengo eriyo ebyobufuzi nnyo era ebyobufuzi bye bigenda okuddamu ogisuula nga bwe kyali mu 6 Katikkiro byaga abaaniriza ebibiina byonna nkugambye oyo Katonda bwana bamuyambye ne batamusalako mutwe ayisanga emikono mu maaso God forbid baleme gumusalako tukyayagala awangaale ng'aweereza Obuganda tutuuke ku ntikko kanti kati kankubuulire bw'obanga oteekwa okuba nga omanyi ebyafaayo byammwe bw'obanga oli muntu mutegeevu oteekwa okuba nga omanyi eki ebyafaayo byammwe naye bw'olaba omuntu ng'akola ebintu ngeri ya kabampaane n'oyogeramu n'ebyekisiru ebyogerwa abagwagwa bateri muntu kati kubagwe wangambye nti tumuyite Katikkiro sikumuyita naye kyali Katikkiro tasobola kuŋŋamba nti ffe tuli baana ba Kabaka ekyembadde nzizaako kitaffe nti Kabaka taata wa Baganda no wa Buganda atali naye lwakuba nti no balina ekintu kyabwe kibatambuliramu bakiyita Operation Solo kati Operation Solo eronda ssentebe w'akakiiko akafuzi aka Operation Solo kati abamu gwe muyita Katikkiro era ffe twalina olutalo n'abakulu abaavaako emabega baaliko ba Katikkiro
kati tubuuza waffe kye twali tuwakanya kyali kyakutugamba nti waliwo omumyuka wa Katikkiro mu kiseera ekyo yali Godfrey Kaya Kavuma nga waliwo ebikolebwa kati nga bwe tubuuza eyali ayitibwa nga Katikkiro ow'ekitibwa Mulwanya Mulise Mwogerere nga atugamba ebintu Godfrey Kaya Kavuma yabikola ne Kabaka. Kati twagala okumanya mu Buganda omumyuka wa Katikkiro yaani? Era twatuukirirako Ssaabasajja Kabaka ne tumugamba bino ebintu tetubyagala. Oli ajja kugamba njuki ekyo ekigero olulimi lwakozesezza nga luwewula. Eggwanga Buganda lyabaki? Lyabaganda. Kabaka wa Buganda wabaganda nonti wa Buganda. Kabaka wabaganda. Kati atugamba kabaka w'abantu. Kabaka w'abaganda. Si w'abantu bonna. No. Nsobi kyeriwo gye yayogedde bakye yakumu mweyo byayogedde. Abantu abalala basobola okubeera mu Buganda. Ogutali musango era tebavunaanibwa era tebaboolebwa. W'abaganda oba Buganda yaniriza buli omu. Bakukwaniriza. Basobola okubeera mu ki? Mu Buganda ne mu mawanga amalala bwe kikola ki? Naye ebintu ebisalibwawo mu Buganda ebikwata ku Kabaka byabaki? Byabaganda bokka. Kati omuntu omujegajega naye lwakuba nti no ekyo takyogera lwakuba akyogera by accident. Akyogera kuba ke kali akagero kenakuwa akaguloba kyevu owe Russia. Ebyo byakola amanyi bulungi lwaki abikola ki? Njagala kinga tumaliza mu dakiika ntono nnyo wakyogerako oddemu osomese kuba tugira Katikkiro kyayogera nti Kabaka ye kitaffe era nti taata wamwe bwambuuza ngende watatamwe nga mugamba kino na kino na biki nti ate munenengana mukola mutya taata wamwe kitaffe. Nsobi ki gy'abaakoze muba nkugambye Kabaka si kitaffe. Lwaki? Kabaka mu Buganda tumuyita baffe. Kabaka bwe tuba tumukolako omukolo ogw'okumwambaza enguugu tumusiba n'eggoto. Eggoto yempeta egatta Kabaka n'Abaganda. Kye tuva tumuyita baffe. Nebeera ku naswi. Tumuteekako eggoto. Empeta y'eggoto. Nkifunye nkitegedde. Egatta Kabaka n'obuki? N'Obuganda. Nolwekyo Kabaka abaki? Aba baffe. Kati ate baffe tasobola kubeera kitaffe. Ffe tuli bakazi ba Kabaka. Tetuli baana be. Oyo Global Chevu byayogera yabimanyi. Abikola mu kagendere. Abimanyi lwaki abikola. Era Abaganda be balimanya nti balina Global Chevu. Kakati era kyenkugamba nti Mayega si mwesimbu. Nze njagala Mayega bw'aba mwesimbu tayita Kyagulanyi kujja kuzanyira mu Bulange mu lujja lwa Bulange. Njagala akolera enteekateeka gye yakolera Balamu Kyagulanyi asisinkane Kabaka. Ekinziremu. Njagala Mayega ateekere Kyagulanyi enteekateeka gye yateekera Honorable Balamu Balugakale Minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Uganda gye yamutegekera n'amusanga entebe agitegekere ne Kyagulanyi ndabe nga Kabaka basisinkanye ne Kyagulanyi. Kabaka yali alambula Balamu Balugakale n'amusanga eyo. Gwe kankubuulire bw'olabanga mu birunga ayita waawo. Bw'olabanga mu birunjuki ng'ayita waawo omuddanga ebbali. Si muntu wa bulijjo. Ensinkano ya Balamu Balugakale. Si muntu wa buki? Ne Ssaabasajja Kabaka. Nga nteeketeeke. Ku kigendererwa ki? Kati olwaleero Balamu ali ki?
addamu ekyo Minister yamba bantu balamu aliki Minister honalebo omanyi omuntu okufuuka minisita wuliriza omanyi omuntu okufuuka minisita kebakola bakola ki bakusindikira intelligence nekunoonyerezaako nefuna fayiro zo ng'ekooneddwamu era nze ntandika okulaba bwe nti balamu afuuse ki minisita wuliriza mwami njuki nedda balamu osisinkana kabaka bikwataganira wa n'okufuuka minisita ate gwaga yafuuse eggulo saabavula abadde mu bigulu bye olina obusobozi obusisinkana abantu abakulu mu ggwanga nti ye tuweeyo ku lisiti kakiba ekifaananyi bufaananyi ekya balamu ng'ali ku lusegere ne kabaka bw'ati kimala okukakasa abali ku vetting nti ono omusajja w'amaanyi mu nsi muno leero bitabudde biteekwa okutabuka n'abakola ezo pulogulaamu abali ku lusegere lwa kabaka nsobola obbakulaga nti oyo n'oyo abakola enteeka ezo ddiiru ababadde bazitambuza eno yali ddiiru ekibalamu alina ssente ze yasasula nkugambye ddiiru abazitambuza nti oyagala kusinkana ku beene njagala okusisinkana ku beene kati naye tugenda kukola bwe tuti ojja musisinkana ku biiki tugenda mu briefinga kati njagala Mayega gwe Mayega amanyi nti ndo kabaka kitaffe kwata Kyagulanyi mutabani wa kabaka naawe yeeyita mutabani wa kabaka omukulu okolewo ka pulogulaamu Kyagulanyi ne kabaka basisinkane ku biiki ebusaabala tufuneyo ekifaananyi nga Kyagulanyi ne kabaka basisinkanyeko ku biiki nga bwe wakikolera balamu yawaayo ssente mwe mwami njuki balamu yawaayo ssente mmeka okusinkana kabaka ndeka obyogera ate n'obibikkako nkugambye nze nsabye kimu Mayega yakugambye ye mwana wa kabaka omuki nze nkugambye Abaganda tetuli baana baani ba kabaka ate kabaka abalina obuvunaanyizibwa ku kabaka be Baganda bokka kuba be bamukolako emikolo egimufuula ki n'olwekyo oyo kabaka ajjawo ng'Abaganda tebamulinaako se fe abamu kyekitukengentererwa n'emmeeme okugamba tugenda kugamba Muwenda Mutebi ye agenda okubeera kabaka wa Buganda asembyeyo bwe bwakabaka biveewo bwe tobyagala naye wuliriza tetugenda kukkiriza bintu bya bwakabaka kubisanga mu masaŋŋanzira mwe tuba tubirondo b'abaana nga babizanyisa tugenda bikwata tubifugike tosobola kuŋŋamba nti kuba kati ojja kuŋŋamba n'omuntu omulala ali mu Buganda asobola okufuuka kabaka gwe bw'oba oŋŋamba kabaka siwa baki siwa Abaganda bokka n'abantu abalala kabaka waabwe b'abantu abalala tebaagala kufuukako kabaka kabaka azaalibwa abakazi abalina ebika mu bika bya Buganda abakazi abalala bali mu Buganda tebaagala kuzaala ku bakabaka bwebanga eyo gye tukutte eyo global chief gy'otutwala eyo tugenda bijjawo nga tebabitujjiddewo obugizi omanyi okuliriza waliwo akyagale waliwo n'ayagala wabeerewo ekiringa ekyali ebufalansa ewagundi ona ebufalansa gye bajjawo kabaka abafalansa beegugunga ne bajjawo ki bagamba atwagala omugaati mukazi na queen n'abagamba Marie Antoinette mulye ku keeki bwe mba emigaati gibabuze ewa Louis the 16th ne bamugjawo nevere tugenda kukirinda ekyo tugenda kutandika okuzingako ekiwu bate tugenda kukkiriza
kiwuku kisanga masanganzira abantu nga bakizanyisa tugenda kukizingako tukifugike tukkirize tukiwandiikibwe Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda yasembayo ebisigadde tubiggalewo bo bano balowooza ffe tusaaga busaazi ekyo nkikugamba kugambye Busesebu lipooti ezireeta nakugamba kana akabiina akakugamba bano bavuma kabaka tugenda banganga kagenda kubba ssente kagende mu byobufuzi Kyagulanya bakubye ejogo naali bamalamu kati gwe Kamayega damosinikirira ebinnyo Toga Kyagulanya muzukulu wa Kayira webale kulwana lutalo so muwadde ngule Kyagulanya yalwanye olutalo ne bwokomaawo ne bwokomaawo erinnya erirala ndirikubuulira babo badde bulowooza Abaganda basiru nnyo tugenda batuulako ku mitwe tubafuuyire kegungumisa mu Bulange nze taata wanze muganda wammwe nze muganda wammwe oli mulangira namba meka nkubuulidde tugenda gamba Ronald Muwenda Mutebi is the last kabaka of Buganda full stop atakuumira mpeera abatukuumire ayi Katonda kuuma maaso mogi UgandaEyenkya.